omukulu ogamba otya sewo sina tabo ogamba otya sewo nga tukulabye onekaanekanye mu masooti lwaliro nzize tulabye nga tuweebwa kaadi zaffe eza NAP nzize tulabye nga tuweebwa kaadi zaffe eza NAP olw'ensonga nti nno tuli part of the people power movement era abantu twetaaga bongera okutegeera nti ddala ekintu kino tukiri wakati twetaaga okulabika nga naffe teekako ettofaali yaffe okuba nga Uganda efuna enkyukakyuka so enkyukakyuka gye twogerako erina kuviira ddala waggulu ate paka kweno wansi kuffe paka kwero si wano so kati ffe ate abali wakatikati ku bamemba ba parliament twetaagira ddala okulabika nti enkyukakyuka eno lwomu oneebeerawo so yensonga lwaki tuli wano okusobola n'okugenda mu maaso okukwatirako ku pulezidenti waffe Bobi Wine okuba nti ekyo kino tukitwala mu maaso nga mmwe abali mu entertainment nga mwesoboddeyo nga muyimbi munnammwe Bobi Wine naye alina ekifo kyayagala nsonga kyebawaliriza mugenza okulaba ensonga zammwe tezituuka bulungi of course nga bwomanyi nti ati erimu ebizibu bingi nnyo right now olaba ebiteekateeka bye baleeta okugezaako okulemesa ba artists okubaako n'emirimu n'okutambuza emirimu gyabwe so twetaaga okulabika nga enkyukakyuka eno ebeerawo lwaki omanyi ebiseera ebisinga ekiti ekitava ku ssengejjero kikola ki olugero alumanyi okumalayo so twagala tulabike ng'enkyukakyuka eno ebeera ate naffe waliwo abantu abamu ngaffe abeetaaga enkyukakyuka ate ewaffe kati ng'ewaffe ekayunga twetaagira ddala enkyukakyuka ey'amaanyi olw'ensonga nti ababaka ababaddewo emyaka 2 egiyise tebatukoledde tebatuyambye kwegamba tetufunye kuyambibwa kwonna mu mbeera mwekyo so this time around twetaaga okulabika nga enkyukakyuka eviira ddala waggulu n'okutuuka ekayunga ewaffe ebbaale nabye nga tufuna omubaka nakatongole omutongole ate nga nze nzekka ayina engombe eyinza okulaakulanya ekitundu kyaffe egamba nti operation tukoye enfuufu n'ekimmataka byebintu bibiri byemmanyi nti ebyo byose nga bikwatibwako kitegeeza ekitundu kyaffe ejja kuba kiterere ojja kubwa MP oba meya nzija kubwa MP bw'essaza ly'ebbaale Kayunga era nze alindiridde abantu bonna basanyufu nnyo okuba nti ate nzijidde ne mukala gye baagala ennyo eya people power kubanga bagyagala nnyo era nkakasa nti bino ettofaali tugenda okuteeka ku NAP n'okugyongerako ffe nga bannamawulire ffe nga bali mu media kigenda tuyambako nnyo okulabika nti ekintu kino kigenda mu maaso ate ne kiba kyamaanyi kubanga abantu abamu baladde batandise okukinafuya ate y'ensonga Bobi Wine pulezidenti namusanyukidde nnyo okukola ekintu kino olw'ensonga nti ategedde bannakigwanyizi n'abaagala obwagazi okukozesa people power okufuna bye bafuna bakole ki bagende kyobalaba nti no bwe yakitongozza walabyewo abaddusa emisiri ne bagenda ne baddayo nti balina okubeera kitegeeza baali baagala kukozesa kintu kino okukola ki kweyongerayo so kati yesaawa ne people power etegeere baani abagyagala abagirabamu ebirungi abalaba nti ddala esobola okutwala eggwanga lino mu maaso ate era yesaawa Bobi Wine ategeere abantu be n'abatali bantu okitegeera nze ntambudde ne Bobi Wine emyaka 2 mumanyi buli kimu kyonna mulabye tukoze buli kimu kyonna tewalina ku lwali lukeddeko ne muvaamu okitegeera so yesaawe naye ategeere nti amutuufu abantu bano batambudde nange era bakyali yange paka lasti mu bubi ne mu bulungi kitegeera wabeera nga oba mulwadde tulumba wabeera mu ssanyu tulumba wabeera ekyo kitegeera so lwaki ate tiwadde tulumba katongole tulabye ab'amawulire banyigiriziddwa basajja mivule yakwatibwa n'ebizondo naawe kyekyakuwayiza n'ogamba kanve mu mawulire ngende mbyobufuzi kozi ndaba okunyigiriza kungi amawulire sinnagavaamu naye ebiseera ebisinga oyogedde ki ekikwasa si buli omuntu bamukwata olabeko Joel Ssenyu nga bamukutoke kale baali bamukutteko kimu naye kitwala ebbanga naye ng'ate mwogezi so oyogedde ki ye issue katongole nyinza okuba nina byenjogera nga engeri gyembireetamu tebijja kunkwasa kitegeera naye ate time ejja tuuka nga tulina obyogera oba batukwata paleshe batukwate kubanga bw'oyingira mu byobufuzi ebiseera ebisinga ebyo byonna okola ki ebyo byonna obisuubira so nze kyenyina okulala kiri kimu nti eno bagiyita revolution olutalo osuubira ebyo byonna era nga nze nyongera bwomwezi kugumya abantu tetulina kuguma netulwana olutalo paka tugenda okola ki okugusa kati tolina kutya biduduma byonna nebinajja naye nawulira nga katongole bankudde nti zokke luno olutalo tulina okugendayo kubanga era banakwata nga byabwerere nga si misango nti biryawo gyamaanyi era bajja kumala bakutte kuba bakwata
bali ne bakota kitegeera so nze kyensaba aba artist balemereko baleme kuva ku nsonga kirungi nnyo tinekiwewa yavuddeyo kalaba talina na musango babizonto baavuddeyo tebalina na musango kitegeera so okukangakanga ku gavumenti ejja kukola nnyo naffe era bajja tukangakanga era tetumanyi naffe kati nga bwe tuvudde tumanyi banemirimu tunatukyagina naye kati kyonna kyonna kyekiri ffe twasazeewo kyo kyawedde kati tulina kugenda bugenzi ki mu maaso kutuukiriza bigendererwa byaffe nga NAP nga people power era katongole lwaliro njagala mukitegeere tikati tuvudde mu bintu byokugamba nti nate kati katongole aliwate katuviiriddeyo ddala katugenda twongera okuteeka ekintu kyaffe mu maaso kuba kati omulamwa tulaba gye tugenda ate tulaba tudda amabega okugenda mu maaso Katongole olunaku lw'ejjo nakulabyeko traininga ku social media okwo nga oyingizaawo emboko y'omuwala ensonga eyo etuuseewa tukyala ddi amakanzu ffe tugagolole ne kamera tuzitegeke. By the way tekwabadde kukyala teyabadde embaga tekyabadde ki wabula kyabadde celebration ya 20 years in the media ezize emyaka 2 mu media so naadde nkolayo ka celebration akatontono twakuba nti yabadde antudde okumpi mukyala wange twakuba nti mbadde temumanyi so tubaze tumaze naye era eyakubye ekifaananyi ekyo nanteekayo ayina emisango gyendi kubanga yadde talina kiteekayo saagala nnyo mawulire kuntambulirako ga mukyala nakinaki saagala nnyo bantu baloze nti nkozesa ekyo okufuna kino njagala abantu bongera okutegeera nga katongole omutongole agenda kubeera MP atya agenda kubeera mubaka atya birowoozo ki byayina kuba abantu bajja kujja endowooza yange n'ebyennina nebyempulaningira constituency y'ebbaali ate bagitegeka omukazi gwennyina oba kitegeera so ensonga lwaki mbadde silent oyo mukyala naye nga waali mukazi wange era mwagala nnyo talina buzibu jasaka akafaananyi kekatweninze naye ate waliwo ebirala ebijja okujja ebya pate eyo bijja kujja jasi kyabisirisizaamu tulabyeko abamu bakozesa posters nga bagamba munonde ku miliyoni 10 bawaako 4 mu abalonzi bange naawe endowooza gy'olina endowooza nkyamuna kati oyo ezo ze bizinesi zenkugamba abantu bazze bavuddeyo kulabika nti no bakola bizinesi mu kintu kino omuntu amanyi nti bwagenda mu palamenti ajja funa obukadde 3 bwabaweka 15 naye assurance gye mulina mugenda mukozesa ndagaano byakiyayi era sirowooza nti abantu bwe bati banaabanaka omuntu ogenda kukolera abantu bowa services okitegeera kubabeererawo kubateeseza bayira omuntu bwati ayinza okuba tamanyira mulimu gwa mubaka wa palamenti gweguliwa okitegeera so oyo mumubuuze nnyo nti omubaka wa palamenti akolaki bwabanga asobola n'okufulumya statement ng'eyo nti munonde nze mbaweeko zino mumpeeko zino oyo ali ku bizinesi okubeera omubaka wa palamenti uba buweereza nga bolaba nti Bobi Wine aweereza mulungi abantu b'ekyaddondo nga bolaba nti Lutamaguzi aweereza mulungi abantu b'ekyaddondo nga bolaba abantu ababaka ab'amaanyi nga bolaba Zaake basajja abo b'amaanyi bonna baweereza abantu balungi mu palamenti so tebabagambangako nti mbaweeko zino oba mumpezi naye babaweereza Bobi Wine takyogerangako ekyaddondo nti mumpeeko zino nkole ki mbaweeko zino so oyo bamwetegereze nnyo kuba yalabika ali ku bizinesi ayagala bwagazi ki ayagala bwagazi sente kitegeera so abantu bamwetegereze bamubuuze ebibuuzo bingi kubanga ayinza n'okutunda constituency nga tanana tebananamuteeka mu palamenti n'abatunda obubaka bwe obusembayo obubaka bange obusembayo bugenda eri abantu b'ebbaale constituency nti bananga abantu b'ebbaale abantu b'ekayunga katongole nzize kuno sisaaga kuno njagala zaakire eddala bulungi nnyo ekifo kino nkyetaaga bbaale yeetaaga omuntu asobola ogyogerera bbaale yeetaaga omuntu agenda okulwana omukyalo omugwe nyiza okuwa credit bambi agezezaako okulwana yenandaba jamuwa credit alwanye mukyamwami Lugogo yalwanye nina mikwano gyange abazze kati ate betulina okukwatagana nabo era abeekanga njagala mutunuulire nnyo abantu abamu abazze abapya nga Honorable Rajabu Wentenjeru njagala mutunuulire nnyo Maureen Peace abakyala omukyalo oyo naye w'amaanyi okitegeera so abavubuka abato tuzze but just because nti abantu bali nawo bawako credit nti balina kye balwanyeeko kati guno omugigi omupya oguzze ogwaffe nga Katongole Barajabu Maureen Peace ffena tuzze mutukwatireko Patrick Omujuka okitegeera basajja nga ffena tuzze kati tukiyimiridde mu Kayemba Dr. Hildeman okitegeera tuzze tuvuddeyo amaanyi tugayina tusobola okwogera ebirowoozo tubirina ebirungi ennyo so just njagala abantu batuwagire batukwatireko batufuule ekyo kyetwagala tubeere kubanga abamu tuli bakulembeze I've been a guild president so there is no reason why I can't be a member of parliament oluzungu nkumanyi buli kimu kyonna nkitegeera ekyokukola nkimanyi ebiwandiiko mbiyina so kyonna kyekiri buwanguzi bwonna tukwagaliza busi